TV amanya eddoboozi nze King Smith, King of Television nga bulijjo okubanga batusaka mulega baserebu bamu lunaku olwaleero tubadde tubuliddwako nnyo omwami era nga MP waffe wa Said Zeri Rubaga omwami amanyiddwa nga Kato Lubwama serebu wamwe naye nga twategeera amawulire agamutuukako nawetako amawulire nga tuze omulambulako ko mu ddwaliro first time omulundi ogwokubiri tukomyewo ko tumubuuzeeko ko tulabe embeera nga bweri yeewulira atya bigenda bitya mu ddwaliro how is he faring literally kyenjagala okubanga twogerako n'ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga ebitonotono mu parliament akiikira ku iPad ku simu oba akikola atya ne scientific elections azetekedde atya eva match ali mu bulwadde buno bamu mbeera okubanga teewulira bulungi omukulu honorable osibyo tano taata sayense nnyo okulaba muganda wange nkyaliwo wano nduddewo nnyo ndowooza wano ku kitanda myezi ngenda mu 3 naye nga nwana okusigala nga naye embeera egenda ekyuka kati nsigazaayo operation emu y'okunzizaayo ebyenda bino thing bwebanaaba binzizizaayo then ndokenda covid bwe baguddewo then ndabe parliament enyambeko ngende for chemotherapy ne therapy eyokwokya cells za cancer. Yeah. So how are you faring kano kobaze mu ddwaliro waliwo enkyukakyuka weeri kubanga bansala ebbanga ddene bansala ebintu bingi obulwadde bwange buli very very complicated. It's a complicated thing. Nwana nabo naye abantu bange family zange n'abawagizi bange abeerubaga bampadde amaanyi okusituka bampa amaanyi omanyi abantu bajja ne bakulaba ne bajournalist abalungi abatali babi bajournalist ababi nabo we bali abambika ku Facebook wa Kato Lubwama agenda kufa, Kato Lubwama mufu, Kato Lubwama essaawa yonna afa, Kato Lubwama tagenda kuwona agenda kufa. Abo benjagala okuswaza n'ensituka naye nga nebaza nnyo parliament n'abantu abalala bankozedde omumulimu mulungi. Babaddewo wano nange. You have been with me. Misaja abeera wano. Asiiba wano. You have been with me. Era nenfuna omukisa nensanyuka nengamba kale nakuza Misaji naye ambeereddewo. Yambonyabonya nnyo ng'akula naye akoze eki? Ambeereddewo nange nga ndi mubi. Honorable, politically, bulwadde buno binenge gye bukwafectinze nga gwe politician ow'amaanyi mu ggwanga? Bulwadde tebulina kye bwafectinzemu politically kubanga abantu beerubaga era nga bwe bateekako bwe bansondera nga nzija manyi abantu beerubaga bakontributinga nnyo mu campaigns zange ezasooka bateekamu nnyo ssente abantu individuals bateekamu nnyo ssente akalulu scientifically twamaze dokka networkinga we can't go wrong. Wabaddewo ba contender bangi nnyo okuva mu side yo abadde bazze
oyagala omukolo gwo ogw'enjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.